Okyali mulabi mulungi yekomidde ku Akarich Media Uganda ng'omuweereza wonze Beck Lynch olwaleero ndese Tamale mirundi Junior People Power lukulwe kamusaba tubuuzeeko nga tetunnatandika. Bananga abatulaba eyo mwebale nnyo okugoberera programu zaffe ku medias ez'enjawulo, mwebale nnyo okwagala mirundi Tamale mirundi Junior, mwebale kwagala Tamale mirundi Senior n'okugoberera programu zaffe zetukola ez'enjawulo ku media platforms ez'enjawulo. Naawe nenkwebaza webale nnyo muganda wange kujja wano kumpa kadde nsobole okwogera ku nsonga ezimu eziri mu ggwanga. Kati Junior tuba tutandikira njagala tutandikire ku nsonga. Waliwo ensonga eya Zari. Zari yavaayo n'abuuza credentials z'omubaka wa Kyaddondo Honorable Sentamu Kyagulanyi ng'abuuza alina credentials okitegeera ezimu kola ki ezimu eyimira okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga naye abantu bazze bamu respondinga mu ngeri nnyingi nnyo. Bano bavuma oli amuddamu bw'atwalabyeko omwami Nsereko ng'amwanukula penge ng'amwanukula. Ensonga eno ogyogerako ki? Okusookera ddala Zari kye yabuuza si kibi naye engeri gye yakibuuzaamu aba People Power baali batuufu okumwanukula bwe batyo. Ekisookera ddala ky'olina okutunuulira we tuba tusoma communication ng'okoze communication oyina okumanya specific target ya communication gy'oyagala. President Museveni bw'aba ayogera agera engero. Lwaki agera engero? Okwongera okutuuka ku bali abantu ba bulijjo kubanga abantu ba bulijjo bakozesa nnyo engero. Taata wange waba ayogera akozesa similes ajja kugamba toyinza kusanga Naalongo ng'ali mu loogi ng'ate afulumye yeesansabala ate noga nti embeerera eyingire. Kaakati ezo similes aba ayisizaawo obubaka ng'akozeseza composition. Kaakati Zari ekisookera ddala Zari kye yabuuziza ekya credentials ezo yabuuza CEC. Zari CEC chairman. Zari yeewadde roolo etali yiye. Ebyo ebya qualities because credentials kitegeeza oyagala qualities oyagala background oyagala achievement z'omuntu which is okay. Zari asobola ozibuuza naye mu kiseera kye tulimu Zari CEC okutandika okubuuza ebintu bwe bityo. Electoral Commission yeyina okutandika okusaba ebintu bwe bityo. Ekyokubiri Zari bw'aba yabuuliza ku social media singa ddala yabadde ayagala information ekwatagana ku Bobi Wine bangi nnyo abali mu People Power basennyonyi baani abasobola okukwatibwako ku nsonga ezo. I think in Zari's capacity and influence yabadde asobola okuyita naye bw'odda ku social media n'obuuza nogamba ffe tetugenda kujjawo President Museveni because twagala change. Bobi Wine Bobi Wine is a member of parliament. Aina status gy'aliko mu Uganda. Bobi Wine agobererwa abantu miliyoni emu. Kakati Zari tasobola kuba nti asinga bano abagoberera Bobi Wine. Ekyokubiri bw'oba otadde obubaka ku social media buli omu agenda kwanukula because social media is a free world. Kibanganze mirundi kuwandiika nga nsaba omulimu nempandiika application letter ninjiteeka ku social media buli omu agenda gikomentingako because it's a free world. So Zari yaddiddwamu abo abali ku media gye yakozesezza kakati be bamuzeemu abamu ne bamuddamu bulungi abalala ne bamuddamu bubi buli omu nga bw'alaba ebintu mu ntegeera yewe yamuzeemu. Naye nga Zari aba People Power bo nabo bakimanyi nti abantu nga Zari baweereddwa ssente okuva mu gavumenti bajje batandika okuteekawo embeera bajje badaivatinga abaana abali ku struggle bajje batandika okuteekawo embeera okutulaga nti Bobi Wine talina credentials emufuula president. Ekyo Zari ye nga sekinnoomu talina kukitugamba. Okulonda president wa Uganda it's a combination of all Ugandans. Leka bana Uganda bagende mu kalulu balonde boy banalaba ntalina credentials tebajja mulonda. If Ugandans believe that Bobi Wine ana credentials ezimfuula president bajja kumulonda. So I think Zari information yabuuziza yabadde tesana mu kiseera kino. Ekyokubiri yayikozesezza wrong communication oba ocommunicatinga n'abantu oyina okute means zoyina okukozesa. Awo aba yabadde ayagala communication eyo okugifuna aba People Power gye bali abakwatibwako ensonga ezo banimwadde credentials za Bobi Wine oba n'agenda mu EC n'abuuza mwami Byabakama Justice Byabakama n'amugamba mugenda ku nominating Bobi Wine ne mumpe credentials ze.
ekyokubiri Bobi Wine has learnt the art of distancing himself from people abatalina mulamwa. That's why Bobi Wine namwagadde nnyo teyavuddeyo kwogera ku Zari. Buli mswera buli mbuzi buli ndiga bwe naavayo neyogera ku linnya Bobi Wine because Bobi Wine is a project in government. Gy'okoma okumwogerako, gy'okoma okumulaga nga omusiru, gy'okoma okuvuma abamuwagira, you are given money. Nekyo tekijjaawo buwagizi bwe because Bobi Wine ayina sentiment support talina fico support. Abantu tebakyawula ekyo. Obuwagizi bwe buyimiridde ku ki? Zari ayina following naye bw'otunulira image ye n'aba following Zari abantu abamu bavunaanyizibwa abalala si bavunaanyizibwa. One, Zari ye mwennyini naye talina credentials zibuuza mulala. Kibanga omwana omusiru mu kirasi atasobola kubuuza muntu mulala nti answer eri ki bwe tutunulira image ye nga Zari. Zari yakyusizza abasajja 5 mu mwaka ogutawera. Zari oyo gwolaba abadde ne relationship ze nga tezitambula bulungi. Zari oyo gwolaba yeeyita business woman naye byakola ebisinga tetubimanyi bulungi because tuulya birimu obuferefere ye South Africa bungi. So I think Zari yandibadde concentrating nnyo ku business ze n'ava ku politics wa Bobi Wine wa people power because eno struggle by'abantu abali aggrieved. Bw'oyagala okukwata ku Bobi Wine, people will fight back in any circumstance, using any forum. So that's basically what I can say about that. Osanga Zari yabadde abuuza nga naye ayagala kola ki kunoonya muntu gwasobola kugoberera bakusupportinga kubanga okulonda koze eki kutuuse kubanga saa kuva eri nengoberera Tamale nenkugoberera nga simanyi Tamale yaani okitegeera nosooka nembuuza Tamale mirundi junior yaani. So omukyalo ono osanga yabadde abuuza nga naye ayagala alabe kwasobola okubeesinga okugoberera Bobi Wine. No, Zari bwaba ku capacity ne status gyaliko nga yatunulidde eggwanga lino obulungi teyandikozesezza lulimi lwe yakozesezza okugamba nti ffe tetugenda kulonda abantu tujja omwami Museveni because of excitement, because of what. No, Zari talwanirirangako wadde omukyala abakyala batalina pads, abakyala bafiira nga bazaala mu malwaliro, abantu abali mu arcades gavumenti zeganya okugula, abantu abali mu rent. I think nga Zari tannabuuza presidential za Bobi Wine avuddeyo okulwanira abantu yandisoose n'alwanirira abantu ye nga ye Zari. Okulonda omuntu tekimala wabula Zari tetunnaba kumulabako ng'avaayo okulwanirira abantu abali mu Uganda abayisibwa obubi. Yenno yesimye alina mu Range Rover mwayogerero yo nonsense. Leero tuyina essaawa za leero ng'abantu tebamanyi na kibagenda kulya. I think basically Zari yandikozeseza platform ye okwogera ku biri mu abantu mu Uganda nga Bobi Wine wakoze. Then tusobola okukola comparison wakati waabwe ne Bobi Wine. But oba oli eyo oyogerera ku Range Rover gy'olimu, oyogerera mu office erimu SC nga bwe yatulaze, I think that's wrong. So bwaba anoonya owokuwagira nti agenda kuwagira Bobi Wine oba President Museveni, Bobi Wine byakoze byokka byeyogerera okuva yafuuka member wa parliament. Olwaleero oyina Bobi Wine avuddeyo okulwanirira abantu. Omanyi lwaki abantu Zari bamuzembubi? Because balaba n'essuubi Uganda lyeyina Zari agezaako okuliisaamu olugayo n'okuliisaamu amaaso. Bobi Wine teyeetaga credentials. President Museveni we yawamba mu 86 nabagambye government yasooka teyali tejjudde ba DP na ba UPC. Bobi Wine President Museveni eyasomera Dar es Salaam asobodde okufuga Uganda emyaka 35. Bobi Wine owa .com. Bobi Wine agobererwa ensi yonna. Bobi Wine ayiseeko ne Makerere University. Bw'aba ayagala kulaba Bobi Wine kyagende Makerere University anoonyereza ebiwandiiko bya Bobi Wine bate yasoma. Kakati gwe bw'okwata member wa parliament ali ku level ya Bobi Wine notandika okuleeta nti weetaaga ebisaanyizo okumuwagira kati gwe abaako ekikyamu because osobola gamba mukazi azadde abalongo emirundi 3 mbu tasobola kuzaala. Bobi Wine awangudde by elections 4. Kale katukitwale nti mu bwongo bwa Zari Bobi Wine talina credentials ezo zayagala kumanya oba talina qualities. Bobi Wine awangudde by elections 4. Abenaalemu baali balooza Bobi Wine mpewo mbuyaga egenda kujja eyitewo mangu leero batuusiza okutegeka kalukali scientific. So those Zaris are paid, they are given money from the state to come and disorganize people power, but I want to assure them ba Brian White bakigezaako baliwa abagambanga nti Bobi Wine munu wanjaga ne tubagamba nti mwe temwasoma nnyo ne Obama yanwe enjaga. In fact from psychology tusoma abantu abali so creative be banwi benjaga n'abanwi b'omwenge babeera so creative
era kyovula banga ba artists abasinga they have that personality of open to experience. Ba artists abasinga bali so creative, bali so imaginative. So enjaga buli omu aginwedde and people change. Enjaga n'omwenge kibongerako okubeera creative. You see the mind, obwongo, some people, not all people. Ojja kusanga ng'omuntu bagamba nti gundi waba tanweddeemu tayiiya. Mozo Radio yayina imaginative personality eyo ey'amaanyi ennyo nti atuula ewantu n'atunuulira ebikoola n'ajja n'ayimba bingi nnyo biringa ebikoola mwenda ne mugendera okwo. So there is some imaginative personalities of people. So you cannot distance yourself from Bobi Wine's ability to challenge President Museveni. If Bobi Wine teyalina credentials supporting the challenging President Museveni isi yandivuddeyo netugamba teyandibadde member of parliament. Ye Zari azaagalangani ekyo nakyo bane tukitunuulira azikozesa eki nga supporter ya supportinzeko ku change kyenagambye what is Zari's history. Yali avuddeyo nayogerera ku freedoms of rights mu Uganda. Zari yali avuddeyoko nayogerera ku baana bafiira malwaliro. Zari yali avuddeyoko n'akola charity okuyamba abaana ba kansa of all his wealth n'obwo obwebindu bwe mumuteekako. Omanyi ekizibu ky'abaserebo baffe mu Uganda nti banoonya we bayitira. Oli gavumenti emuwa ssente kubanga alina following n'ategerera ddala amazima nti omusajja gw'ennumbagana y'essuubi ya Uganda. Bobi Wine tebasobola mustopinga kati ne banaakozesa Bazari okumuyisaamu amaaso, okumwanda mayininga, okubuuza questions ez'obugwagwa because Zari si isi. Ate abagoberera Bobi Wine bangi nnyo okusinga ne Zari kyalowooza. People power in South Africa, people power in UK, people power in Uganda, people power in Kenya. So bw'ovaayo n'obuuza ebintu bwe bityo nga tokozesa procedures entuufu. Yandibadde akwata n'agenda ku email n'awandiikira aba people power. Naye bwe yazze ku social media buli omu ajja muwa answer gy'ayagala. So agumire ekinaapa mu bibuuzo by'abuuzizza. Ekyo kye nnyinza omugamba. Bad Black wa people power wa NRM. Ogwasooka nze na supportinga Bad Black nenyera ne page ne mu supportinga because he had the right of payment. Abantu abalidde sente za COVID mu Uganda tebalina na kye bakoze. Wano nalaba supplementary budget eya bilioni 3.6. Naye nga amawulire bagawa ssente media houses bagiwa ssente okuba obulango bwa COVID. Ninga bambi abamawulire abatuukira eri wansi ku ground basajja batu tebafunye wadde akasente nga tebasasuddwa. Media houses abanyini ma TV na ma radio ne batwala ssente. Nenda banga bakubye billboard eze billioni nayi abantu bali wakamu lockdown mu mwagala kati ani anazisoma. Oyinza okutwala music mu somero ly'abakiggala. Kakati kyekyali kitegeeza kati ani yandi bisomye. Kakati bambi Bad Black yakola nnyo because twakitegeera nti COVID ali wali ku border. Bamalaya we baba weebali we baba baaliwo Chester inza confirming nti be bajja okutambuza COVID. Ne bagamba bannange babbimu abali mu government mukwatibwe ku nsonyi. Bad Black naye mu musasule. That was my initiative. Never ne mu supporting. Naddamu okumulaba nga alino buloka balamu nga bali mawulire agamba nti bamuwadde akasente kagulira abaana b'amata that crap. Nengamba okay if they have paid you. Nabadde nkyali awo kati ate nga mulaba ali mu people power. Nengamba oh every Ugandan has a right okujoininga people power. Free entry, free exit. So if Bad Black has mu people power supporting enkyukakyuka, she's welcome. Bw'abazze okuvugiramu ebibye ekyo kiri iye gyali sobola kumwogera kuba asiri spokesperson we. But if she comes in people power to support change, to become a voice of those people who are going through a lot of hardships in our country, I congratulate her. Mwami Joseph Mayanja amanyikiddwa nga Chameleone. Tumusuubira okujja ku Lord Mayor. Naye ate waliwo bye twawulidde nti yavuddeyo n'alwana nono mwami Bawa. Omuntu gwe tusuubira okujja ku bwa Lord Mayor bw'abanga ate bw'atyo bwe yakoze oba bw'akola tusuubira eki? Chameleone njagala nnyo music we naye Chameleone alemeddwa ofuna bahandola. You see bw'oba serebu oyina ebintu ebimu by'oba tokyakola ku myaka gyo n'ekitiibwa kyo. Ebyo biremye nnyo abayimbi ba Uganda ba celebrity bayitirivu nnyo nti owa traffic
bwakuyimiriza ng'oli serebu ate otya nnyo wa traffic akuyimirize because kisiiga ekifaananyi ekibi eri abagoberezi bo wabula ate gwe serebu gwe wandikoze ate ekiraga abagoberezi b'ekituufu naye wano baserebu ate be baagala bakwate owa poliisi abakutte tumanyi ndi muyimbi byebyammwe I'm Sandy so no you are Sandy so but this is wrong nosanga abantu nga basimbye line mu banka bwe kubanga manyi munange ndi gundi nobayitako byebiri mu Africa lumu naliye munyonyi eyo nga nkyakolayo muwala wa president yajja omu ku bo nasimba line ng'abantu abalala and the people wondered kakati Chameleone alina okufuna bahandola ne yejjamu kiri ekya Chameleone nti nsobola okukola kino nenvaawo nakyo era nze bwe banandaba erinnya lyange bajja kutya n'ensisi bwetambula celebrity moves with discipline bajje no mu Uganda tulina bajje n'abasukka mu abiri owulira amasasi nga gavuga buli lugundi yansi every part of the country wane Makindye military police weri wakawulira amasasi agava emirundi emeka magazine eziri omuzimanyiko obungi tatanga akumibwa military police owa traffic bwamuyimiriza tayimirira ainogenda because no that's a rivalism so Chameleone should rebrand himself bwaba wakuyingira politics ekyokubiri balabe bo basobola okukozesa weakness zo ne bakufuna they can use that Chameleone alina okukitegeera olina okubeera cautious si buli omuntu akwagala bwaba mukwano go Brian White ali bwatyo Brian White mukwano nnyo gwa Chameleone nga bamufunyiza bwe batyo ekiri embuzi ku luzzi manyize engerera mu ngero kiyinza okukomawo nekirya n'ente Uganda eno yakwegendereza naddala ng'oli serebu kati Chameleone alina okutegeera alina abamugoberera alina abamukiririzaamu ebyo bisitooli ebyo alina bikyusa politician taba bwatyo oyina Bobi Wine alina abantu bayitirivu nnyo lwaki yetakola fujje bamukwata mwaluwa teyagenda mu court martial yes because society sympathizes with the victim kinze mirundi osobola okujja n'onkuba oluyina ogenda ababawo bebaga nti musajja bamukubidde bwereere kakati gwe Chameleone oba okyalwana ne baproducer bo how are you going to manage society kyovulanga bune munnabyabufuzi alina okufuna omukazi gwe atasobola na kumanaginga family ate oyinza okumanaginga ekyalo kyogana talina mukazi ati nkuwadde example nti kyovula banga buli munnabyabufuzi ayagala jje ne mukyala we katuuti Bobi Wine yali akampeininga Mama Solomon yaliwo abantu nti agumidde Daniela tujja naye Sennyonyi naye yafunye ne baserebuti bawasa Daniela wali kati ayina kati Chameleone okwemanaginga family ajine ennungi tiki ne conduct ye ino okukyuka novuma bayuala ate mwe mukola mutya ku Easter no this man of URA is just a messenger toyinza kuloga hanga mani eruzira ye yakusalidde omusango mu kooti atugumbula abantu eruzira obologa wabwere gwe mulimo gwe yegone yakusibisizza oyo mulamuzi yakusalidde omusango mu kooti gw'obologa omuzimu tegutahanga mani kati Chameleone okulwanagana no URA yali akuba hanga mani ono omusajja azze kukola mulimo gwe tewasasudde musolo tewagusasudde period go if you want to and clear if you want to transfer your anger genda kubakulira URA ennakawa obavume lwaki mutusindikira abantu ku Easter ne ebyo byonna bikulaga the level of maturity and indiscipline in this country afande muhozi apart from ennaku zino waliwo abamuvugisa obubi bana abasuubuzi babbalamu erinnya lye yali tediwulirwa ku bantu nga distance ezimuserefu ne kati omuwulira buli wamu
Muzi project bano babala mu bamuvugisa ebitaliyo bana aba security bakubya abantu mu linnya lye, which is bad. And for the last 10 years the general has been disciplined. Nga tulina kyomuwulirako. Naye kati erinnya lye livuga buli wamu. Kakati Chameleon ayina okweri brandinga. Society tejja kukwasa buvunanyizibwa ng'okyakuba ba producer, ng'okyalwanira mu mabaala. Ebyo byaffe. Fe abaana bato abakyalina excitement. Nerves. But ku exposure ya Chameleon at disappointing. I don't expect such from him. Because he's a mature man, he's exposed. I know kweri brandinga, I know kufuna ba handlers, kyekiyambye Bobby Wine to transfer himself from Bobby Wine omuyimbi to a politician. Enviri nazisalako, ayambala masuuti, interview very very good. Nasanga ba Professor Makerere nga batudde bamulaba Bobby Wine. Because kati ali polished. Ayina ba handlers abalungi. So Chameleon kye yeetaaga. So Chameleon yeetaaga kukyuka bere. He needs handlers. Ave Chameleon afuuke Joseph Mayanja. Afuuke Joseph Mayanja. Okay. Kakati njatogereko ku mwana ono we Makerere eyafudde. Omwana ono yafudde kyekituufu mu kulaba okwo nga psychologist. Abamu bagamba he was tortured by LDU. Ambagamba mob justice. Kati ekituufu tekimanyikiddwa. Bavuddeyo church emu wano mu Makerere nagamba nti bafunye footage oba balina footage kuki ekyabaawo. Naye footage yo yaweebwa police. Abantu tebannamufuna. Omwana ono yafa kyekituufu mu kulaba okuko gwenga gwe psychologist. Olina okutunuulira history ya Makerere. Guno si gwe mulundi ogusoose nga abantu bafiira mu Makerere. In fact we nasomerayo nali mu meeting ne vice chancellor nga ayise ba student. Manyize seria nga ntama nakwata omuzira ne mugagwe gwe kizibu. You are the problem here. Vice chancellor ompya gwe twali tulonze because yali aze nga aina mentality nti ba student ba hooligans. Ate abawa essente ziyimirizawo university atoyinza bayita ba hooligans ne bakwata military police ne bagissa Makerere. And most of the military officers had guarded our home na nyumyanga nnyo nabo be baleetanga. Teka naye abaana mukuba baaki. Ne balumba lumumba holo ne bagipa abaana ne babakuba ekiro. Tepagamba why? Abaana be Makerere tebali violent. Strikes zaabwe ze bakola tebookya bizimbe. That's why ebizimbe Makerere n'amadinisa birungi nnyo. Amidst all strikes ezibaddewo. Bano abaana be Makerere baagala kubawuliriza. Balimbe. Tell them we are still working on it. Give us 2 weeks. Naye bano baleeta force. Daga tujja kubakuba. Universities zonna zibeera mu strike. Kebe bweru kebewa because we wali brain yeggwanga. Abaana ba university bamanye how a government operates because basoma administrative law. Omwana we Makerere amanyi ssente z'omuwa omusolo we guzibbibwa nti permanent secretary ya accounting officer ministry. Kakati gwe bw'okyusa political head nga permanent secretary alina ssente za ministry tomugyewo oba otulimba. Abe Makerere babimanyi. Nti bw'okwata minister n'omukyusa bategeera tulina ky'okyusizza. Kibanga kukyusa stocks ng'ekigere ky'ekiwunya. The accounting officers abakwatibwako funds za government bamanyikiddwa. Kaw bano ba permanent secretary parliament yakola oversight owe Makerere abimanyi. Amanyi omulimu gwa parliament kyeki. Kakati bwentunulira story y'oyo omwana nga psychologist, 2 things. Makerere ina perimeter wall. How did this student access the university? Kubukomyi obuli e Makerere. Nga bayingira mu bachekinga n'abafuluma. Makerere ina cameras. Lwaki cameras zino tezikozesebwa okulaba abatta omwana oyo? Ekyokusatu. Bw'ogamba nti mobu ye yamukuba. Baani abasula mu Makerere? Ba professors and their families. Ng'oggyeko n'abantu abamu. So which is there abantu abasula mu Makerere nga tebamanyikiddwa nga ba criminals? Ebyo bye bibuuzo. Ekyokusatu ekisembayo Makerere ina fully pledged police station. Eina ne kabangaliza police because the bangali namala nga nsula e Makerere nasulanga mu Livingstone Hall. Nga patrols ekiro. Baba patrollinga. How can this take place? Ne bakuba omuntu. Ne bamutuusa ku level eyo. Nga police e patrollinga, nga perimeter wall gye mwatusobeza okuzimba, nga security eri e Makerere.
tesobodde up to now okwa-identifying abatta omwana oyo. But I don't want to be biased ogamba nti ba security officers be bakuba omwana ono. Saagala kukiteeka ku police because sina analysis bwetu. It can be either way. A mob bayinza okuba the people abatwalira amateeka mu ngalo. A person asobola okukuba ngalo z'oli mubbi. Abana abasirikale aba security companies abali Makerere, they can also do that. Abakuuma church ezo because church eyo gye bagambye ekumibwa abasirikale ba SGA. They are there. So we should look at the security of Makerere in a broad analysis. The shortcomings of the security in Makerere, because abana bafuye basomera, baganda bafuye basomera, we cannot allow omwana gwe bakubye muyinda mu university with all that. So it is really a very big problem that we must look at. Abana bafiranga mu swimming pool. Ninyina mu lukiiko lw'aba student nga batudde ne baga if Makerere yazimba swimming pool facility gyetasobola kumanage ng'ejejjeko. Because okuzimba facility, okuzimba swimming pool ewuwo oba otuuse ku level nti ogina ogiteekako ka fence because a swimming pool kifo kya masaali naye ate kya bulabe nnyo. Because we wabaawo ekintu ekitta amangu ge mazzi seconds 5 oba owedde. Kakati muyina swimming pool essa abaana abasukka mu basatu. Why don't you build a big fence and put a security officer there to monitor this dangerous facility? Kakati Makerere nze kyendowooza security kyerina okukola, whether it is the security officers who killed that innocent man, they should be apprehended. Whether it is the people abatwalira amateeka mu ngalo ne batta omwana oyo, bayina okunoonyezebwa ne bagenda mu mbuga z'amateeka. Nawuliddeko nti 7 bakwatiddwa. Naye poliisi ya Uganda eteekamu amaanyi ku misango gy'abaana baani. Violence ali mu Uganda, abaana ba People Power bazze bakubwa amasasi mu campaign, mu demonstrations nga constitution yebawo olukisa bw'oba toli mu mativu osobola okuvaayo ne weekalakaasa peacefully. Abaana be bakubye amasasi because to shoot somebody in security he must be armed. Special force yatta abantu wano ku Masiro, yakuba abantu nga bokyeza Masiro abaana 10 Abaganda nga bakasuka amayinja eri convoy ya president. Kati nga bw'owanika omukono bwoti bakuba wano. Kakati bana abaana aba People Power bimuse deports tezifulumanga. LDU abana obaba omuntu ali bawona ne yaleeta LDU nze mbatya wembalaba nziruka nze omusirikale mu Uganda wendaba wa military police nzija because baina emotional intelligence mu psychology. Mu psychology omusirikale ekisinga obukulu kumusomesa emotional intelligence si mundu. Mwe katimba coachinga mundu kastamanya trigger weri nga training ewedde. Emotional intelligence means you are going to work in civilians. Abantu banyiza ogenda baga banete mu 5 basigale nga bayitawo, banete mujja basigale nga bayitawo. Kakati tosobola kwata LDU eya training wa conventional warfare atogiteeke mu bantu. So as I told them, call us the psychologist, muzeeyo aba LDU tubasomese course ya emotional intelligence because they are excited okwata ku mundu ayagala labe engeri gyekuba. Military police ate lusi kyetayina. Because if I'm to compare military police na LDU, I'd rather be with military police than LDU. Unajja kukuba emboko zotambula ogenda kino kikuba sasi kirozo onaalamuka atwala bulamu. Kakati abantu betwakafiire omu LDU bokka. It's a big question to the framers of security in this country. Because techiri ku LDU omu, most of them, because they're lacking emotional intelligence. So I think the best way is to go back and we look at the security of this country. Because tuluzinza abaana abato bayitirivu mu circumstances ezewuunyisa tetugenda kukipinga nga tuluzinga abantu. LDU yesookeddeyo, tuyinza kubeera na parallel army. LDU bigenda mu ntalo, amagye tegabeera mu bantu. Poliisi kuba Abannayuganda tumanyi mateeka, owaayiso takukwata, owa military police takukwata. Poliisi yayina mandate eyo.
era woba oyagala okutta omusango tokyalinga omuntu omulamuzi tawuliza musango ng'oli tokyati ate akutta yaba akusalidde ekibonerezo ate aba akkubye ate aba bakusalidde ekibonerezo kati aba yeefudde omulamuzi yeefudde omukwasi w'amateeka n'Abannayuganda temubimanyi n'olaba owayisa akalakalana n'emundu mu ngoye za bulijjo no identify yourself woba onankwata and I call my lawyer toyina kuntwala tell me I'm Sandiso coming from police ID yange yeno nkugaye nti okay siganye arrest can I call my lawyers tokola statement nga lawyer utaliwo kwa ogenda kwe contradictinga era ejjo tumukunde bamukwataga ninda lawyer wange neka kati olwokuba nti government ene to 40 anse ne rights za phase tujjeko bakwata ne bakuba ne bakutokyalinga ate n'ogenda mu kooti ate n'omulamuzi n'akusalira ekibonerezo ate ng'olwedde oli tokyaddi can you bring honorable zake mu state gye mwamuleetamu nga mumukwatidde ku mufaliso there is a big problem in this country that we must address naddala human rights n'okwata MP ow'eggwanga n'omuleetera mu short ng'ali ku mufaliso tuzeemu biseera bya Amin kati gwe yawukanirawa n'Amin boga nti walwanirira mirembe nga n'amateeka gennyini tosobola gawa kitiibwa tuzeemu biseera bya Amin ng'abategeevu battibwa Makerere ne tuga nti tuzeemu biseera bya Amin nga maje galumbwa Lumumba ne gakuba abaana emigo ne tuve ne gazaasa ebyo bye byaliwo ku mirembe gya Amin kati President Museveni yaddeyo ku mirembe gya Amin bye yalwanirira byonna byaddamu naye nga nze kyensaba poliisi ya Uganda enoonyereze abassa omwana oyo babakwate babasibe that's all